Abasobozi abakolera mu kibangizi kya Bwaise Business Center mu Kampala bakeredde mu kiyongobero omuliro begukutte ebibanda byabwe ne gusaanyawo embaawo, mashini n'ebirala ebibalirwamu obulindo bw'ensimbi. Kulanze ku ssaawa 6 ez'ekiro nga kiteeberezebwa okuba kuvudde ku masannyalaze agagambibwa okuba nti gazinga gavaavaako nga kiva ku bungi bw'abantu abakweza transfoma emu yokka mu kitundu era nga bagamba nti baludde nga beekubira enduulu eri ab'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze naye nga tebayambibwa. Amasannyalaze gali mu ggotteko mu kantu kamu bwe kati akatono ennyo. Olwekyo bandibadde nga batuwa transfoma esobole okuba nga etambuza amasannyalaze mu sub centers kubanga mashini ziri wano ziri mu kifo eki. Mashini eziri mu neno zisuuka ne mu mashini ali ate nga mashini emu amasannyalaze geekolesa maanyi. Waliwo abasobozi abazirise oluvannyuma lw'okulaba ku mmaali yaabwe ng'eweddewo. Omusobozi Paulo Mbabali afiiriddwe mashini 4 ezibalirwamu obukadde 8 obuzibu abutadde ku bazimya mooto abatuuse ekikeerezi. Ate mashini elinga mu sente mmeka? Miliyoni 2 naye ng'era ziva ku paka kuli ziri mashini nga 8 zonna zaasiridde tewali yadde n'emu. Kati gavumenti kyetugisaba kubanga singa twabadde nga emmotoka ezikiza omuliro singa yabaddeyo kawempe yawe kyetwalufunye kino. Waliwo mashini y'omukyala yiyiwadde eza design ziweddewo. Abasobozi abalala okubadde yinginiya Kizza Nsubuga boogedde kufiirizibwa kwe balimu. Olwekyo gavumenti singa ebadde ng'etuyamba nga abantu b'obulijjo basobole okufunira poliisi yawo ne Kawempe kuba ye tuli mu bwangu batufunire emmotoka endala empya esobola okutuyamba kuba kati baatugenda emmotoka bagenze wano e Kawempe emmotoka ndwadde motoka yavule na ku headquarter. Yeri tubadde tusaba abakulembeze abawaggulu mujje muyambe abantu bafe ababwayise wano kubanga embaawo zonna zaayidde watabaawo okusigalawo wadde n'ekintu n'ekimu. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ku lukomo lwa simu ayogedde ku njego eno. Omuliro guno gutandise ku ekibanda kimu naye nesasanya buli wamu. Okunoonyereza kati kukyagenda mu maaso nga twagala kukakasa kiki ekyaleetedde omuliro guno kubaawo. Fatuma Nalubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.